Eno ye program yo ensulo ey'enkya wano ku 3 ABN TV. Yiga okutandika olunaku ne Katonda. Omwagalwa alaba program ensulo ey'enkya wasuza otya nno. Mukama yeebala akukuumye nanga nkuumye. Tumwebaza olw'ekisa kye kyatulaga buli lunaku ate abakyali abalamu n'atuwa n'ekiseera ekyokuwulira ku bigambo ebikwata ku bulokozi. Mukama tumwebaza olw'okutubeera kwonna. Tusaba abalwadde abajjanjabe ate era abawonye. Waliwo bambi abasibiddwa mu kusoomoozebwa ne mu kusalawo okw'enjawulo, nkole kino oba nkole kino, ng'embeera ebazitooweredde. Naye Mukama waffe tumanyi nti naafaayo era nga ajja kutusobozesa tuli bawanguzi n'okukirawo bwe tuba nga tumwekutte. N'enkyano eya leero atubedde ate okutuwa ekiseera kino ayogereko naffe twogereko naye nga tuyita mu byokuyiga byaffe bye tuyiga buli nkya. Nja kubasaba twewombeeke tusabe. Katonda affe tukwebaza kubanga otubedde n'otutuusa kati nga tukyali balamu. Ng'omanyi ensonga lwaki weetuli era kyetuva tukusaba nti ensonga eyo etuukirire mu bulamu bwaffe gwe nga bw'osiima. Ne kaakano ng'ogenda okwogera naffe tusaba omwoyo waatubeere mu byonna tubeere bawanguzi ku bwa Yesu Kristo Mukama waffe. Amiina. Amiina. Amannya gange Zepresi Manda. Olunaku olwaleero ekyokuyiga kye tugenda okuyigako kigamba nti ebitusikiriza ne bye tusalawo. Kwegamba ekyokuyiga nti waliwo ebintu ebitusikiriza kyokka ng'ate tulina okusalawo. Bino bikusikiriza, sayidi eno oyagala okole kino, sayidi eno oyagala kino, kwegamba n'obeera ng'okwatiddwa wakati mu kusalawo nga weebuuza nkole ntya. Ensonga nneeyo eyina tensioni gy'ereeta mu bulamu bw'omuntu, eyina tensioni gy'ereeta mu lugendo lwaffe nga tutambula nga abakristaayo mu nsi eno, ng'abantu bonna Katonda be yatonda. Bulijjo waliwo lwe twesanga nga tulina okusalawo oba ngende na kino oba ngende na kino, naye nga owulira okuzitoowererwa. Naye tusaba Mukama bulijjo atuwenga okusalawo okulungi. Kaakati ekyawandiikibwa kyaffe kiri mu kitabo ky'Abakolosaayi essuula 3 olunyiriri olusooka. Agamba nti kale obanga mwazuukirira wamu ne Kristo munoonyenga ebiri waggulu, Kristo gy'ali ng'atudde ku mukono ogwa ddyo ogwa Katonda. Kale obanga mwazuukirira wamu ne Kristo. Mumanyi nti nno ffenna buli muntu yenna akkiriza Kristo, akkiriza Katonda. N'ogamba nti Katonda yantonda, n'ogamba bwe yantonda ne nnyonoona, n'atuma omwana we mu kwagala okungi Yesu Kristo n'ajja n'anfiirira ku musaalaba. Bwe yafa ku musaalaba bwali buwanguzi bw'amaanyi, naye ate ne wabeerawo n'ekyakakasa obuwanguzi nti ate ku lunaku olwokusatu yawangula amagombe n'azuukira mu ntaana. Kakati ffe by faith buli muntu yenna akkiriza nti Kristo yanfiirira era ku lunaku luli olw'oluvannyuma olw'okuba namukkiriza ngenda kulokolebwa. Oba wafiira wamu ate era n'ozuukirira wamu naani? Ne Kristo. Kyekyo kyagambye mu Bakolosaayi 3:1 nti kale obanga mwazuukirira wamu ne Kristo munoonyenga ebiri waggulu, Kristo gy'ali ng'atudde ku mukono ogwa ddyo ogwa Katonda.
kaakati bw'omala okuzuukirira awamu ne Kristo waliwo embeera ekyuka, ebintu bingi nnyo bikyuka, okusalawo kwaffe kungi nnyo kukyuka, naye ng'ate newankubadde ng'ekyo bwe kiri era nga kye kirungi mu bulamu buno tutambula nga tulina ebintu ebitusikiriza, nga newankubadde wandiyagadde okusalawo kino nga kye kirungi naye ng'ate kiri owulira nga kikola ki? Nga kikusikiriza nnyo. Kati omuwandiisi yagambye nti omuntu ayinza okwagala okunuuna bbalaafu, okulya ebijanjaalo, amatooke oba ennyama, ebimu nga biyamba obulamu okusinga ku birala. Mu ngeri y'emu omusomi ayinza okuba ng'asanyukira kusoma butabo bwa mboozi, novels, oba ebitabo ebyogera ku bulamu bw'abantu, oba ebikyamuukiriza, oba ku science omugunje, sci fictions. Abalala entambi z'ebifaananyi bayinza kunyumirwa okulaba ez'Abazungu oba ebinigeria, ekinnayuganda, komedi oba entambi ezijjayo amazima ag'ebintu eby'enjawulo, documentaries. Buli omu alina by'asalawo, naye tulina kubikolera ki? Omukristaayo asanyukira okulaba entambi z'ebifaananyi ebitiisa, akimanyi ebyo tebirimu ebyo Katonda by'ayagala. Era bwe kiri ne ku ntambi z'ebifaananyi ebirimu okukozesa eryanyi oba ebitabo ebyogera ku maanyi amakusike, ko ne ku pulogulaamu za TV ezisikiriza okwegatta mu by'omukwano. Gano ge mazima agali mu nsi eri enkuyanja y'abantu. Kale omuntu ayinza kukola ki singa yeesanga ng'anyumirwa ebintu Bayibuli byetawagira? Kati nga bwe tubadde twogerako, agezezzaako omuwandiisi atugiddeyo tastes and preferences ez'enjawulo, omuntu by'oyinza okuba ng'onyumirwa. Ti abamu babeera bayagala okulaba movies ez'enjawulo. Oyinza okusanga omuntu ye nga alaba movies naye nga gwe nga bw'oziraba ziri awkward, nga zibeeramu mubeeramu ebintu ebyewuunyisa ate nga bitiisa. Mulimu agasotasota, mulimu ga vampire, mulimu ga dragoni, abantu abetta, abantu abeefumita, naye nga ye ze firimu ze zaalaba mwaka ku mwaka nga byebikola ki? Nga byebimunyumira. N'osanga abalala nga banyumirwa wrestling, banyumirwa boxing, banyumirwa kicking, ng'olaba oli abuuka n'asanyuka nnyo ng'alaba oli bamusambye mu kifuba agudde eri n'omusaayi nga gwonna gumuvudde mu Mukama, naye ng'awagira, naye nga ye era mu daily life ye nga byebimunyumira. N'osangayo abanyumirwa bo nga banyumirwa action movies, nga bali bantu beekuba amasasi, bakola batya, nga kwegamba oli gy'akoma okutta abantu abangi, gy'akoma okufumita abantu abangi, ng'ate bwe buwanguzi bw'oyo gw'abeera akola ki? Awagira. Movies zetulaba, ebitabo bye tusoma, buli omu ayina, abantu balina ebintu eby'enjawulo bye baagala. Waliyo gw'osanga kati, we've been talking of movies, waliwo abalaba love story series ng'oyo ye ezo zaabeerako. Waliwo abanyumirwa documentaries ng'era bwe boogedde, oli ng'anyumirwa nnyo okufollowinga up biki ebyatukaano, biki ebitukaano. Abantu bangi nnyo abalaba nature, buli omu alina byagala. Ne bwe kuba kutuuka ku kusoma bitabo, buli omu alina byanyumirwa. Ne bwe kutuuka ku byokulya, buli omu alina byakola ki? Byanyumirwa. Waliwo ebyokulya bye tulya nga biri tasty, naye bannange ng'ate abasawo batusanga batugamba nedda, tebiri healthy, tetulina kubirya. Naye gw'owulira ng'obyagala nnyo n'okusinga ate biri bye bakola ki? Bye bagamba.
sawa ayinza n'okugamba nti nno essowaani yo erina okubeera nga kaposhoni akasingako obutini k'emmere enfumbe eno nga wajjuddeyo greens oba enva endiirwa ez'ekika ekyenjawulo n'ogamba nti naye banne Mukama Katonda wange kati nakkuta ntya nakola ntya kwegamba nga kyakugamba kiyinza okuba kyekirungi naye ng'okusinziira ku bwe wamanyiira n'omutima gwo n'emmeeme eyo bye biwoomerwa ng'owulira ebyo tebikola ki tebiwooma kati ng'olina okusalawo nga waliwo biri ebikuwoomera kyokka ng'ate waliwo ne bino by'omanyidde ddala nti by'olina okukozesa naye nga osanga okukaluubirirwa mu kukola ki mu kusalawo kati choices zonna mu bintu eby'enjawulo ziyinza na kubeera relationships nga tukimanyi bulungi nnyo Katonda agamba one partner naye ng'ate otunuuliranga okukyusakyusaamuko tests ez'enjawulo ng'olaba kyekyandisinze ng'oluusi obadde okimanyidde n'okukimanyiira naye n'ogenda n'otegeera n'olaba omusana n'okkiriza Kristo mu ngeri yonna gy'omukkirizaamu ogenda okuwulira nga waliwo ebijja nti kale obanga mwazuukirira wamu ne Kristo munoonyenga ebiri waggulu Kristo gy'ali ng'atudde ku mukono ogwa ddyo ogwa Katonda kati ekyamazima ogenda okwesanga ng'omuntu mu bulamu bwo nga waliwo bye wandiyagadde naye ng'ate ne Kristo agamba nedda ekyo tokola ki tokola ebintu bingi nnyo even in simple cases kati ngaffe nze ndi mukazi I love watching series zino ezibe series simple series family movies bwe zityo kati waliwo series oluusi ze bayinza okuteekako n'ogamba waayi nja kukalabaako n'ogenda okulaba nga bakataddewo mu biseera nga byakusinza kati n'owulira ng'ofuna okusalawo okaluubirirwa ng'ogamba bannange oba nkalabe it takes an hour oba 45 minutes ogamba oba nkalabe nga bw'okalaba kuno okusinza olina okukola ki okusazaamu kati waliwo nga bye tubeera nga like tugenda welcominga Sabbath kyokka nga ne kaseriko ye period y'emu gye kabeereramu n'owulira ng'ogamba oba ngende ku church oba bannange nsooke nkalabe kubanga enkya ka repeat sijja kubaawo nja kubaawa ku church nja kuba nkamiisinze kwegamba n'okusalawo okuli simple mu bintu ng'ebyo nakwo nno kuli serious so omuwandiisi olwaleero kyavudde ayagala tujjukize n'okwogera naffe okututegeeza nti ng'abaana ba Katonda abaazuukirira awamu ne Kristo Yesu mu kusalawo kwaffe kwonna tulina okusalawo nga tutunuulira eby'omu ggulu. Omutume Pawulo kubanga mujjukire twamaliriza nga tugamba nti kale omuntu ayinza kukola kisinga yeesanga ng'anyumirwa ebintu Bayibuli byetawagira biki by'oyinza okukola. Omutume Pawulo ayanukula ensonga eno bw'awandiika nti munoonyenga ebiri waggulu Kristo gy'ali. Bakolosaayi 3:1 bw'atyo bwe yatugambye. Abagoberezi ba Yesu bakubirizibwa okuteeka essira ku biri waggulu so si ebiri ku nsi. Mu lunyiriri olwokubiri bw'atyo bw'agamba. Pawulo awa amagezi tukozese eddembe ery'okwesalirawo eryatuweebwa Katonda. Enneeyisa gy'osalawo bw'eba nga tekkaanya na nkola ya Katonda, abantu ba Katonda balina okulondawo ebyo ebitawakanya kuteesa kwa ggulu nga Pawulo bwe yagamba mu Baluumi 8:5 nti kubanga abagoberera omubiri balowooza bya mubiri naye abagoberera omwoyo
bya mwoyo. Ebitusikiriza mu buntu bitera nnyo okuweebwa omwagaanya okutusalirawo ebyo ebikola omukristaayo asaanidde. Naye waliwo bingi mu nsi leero eby'obulabe ennyo mu by'omwoyo kyokka nga kumpi bisikirizibwa wonna mu nsi ne mu bakristaayo. Enkola ez'ensi nnyingi zanguyirwa okuyingizibwa mu kkanisa wamu n'omugigi omupya ogw'abakkiriza ne ziteekebwa mu nkola eziziyiza okukula mu bukristaayo. Kakati nga bwe twogedde bannange nti ekyamazima oyinza okuba nga owulira oyagala okole ebyo eby'eggulu bye likola ki bye litugamba kyokka nga nabyo bikola ki bikusikiriza. Naye ate tetukomye okwo, n'abantu abakristaayo ate naffe tulina bye tutunuulira n'olaba nga biri eri mu balala abatali bakristaayo abatannazuukira ne Kristo, naye n'olaba nga twagadde na nnyo n'okubireeta tubiyingize n'eno ewaffe gye tukola ki gye tuli. Ebyo tubirabye nga bya bulijjo ne tutuuka ne kussira kati nti nno kussa nti oluusi twesanga nga nti bye bakola abo abataazuukirira wamu ne Kristo ng'ate naffe tulaba nga tukola ki nga tubyettanira. Ne tutuuka ne kussa ery'okwebuuza nti nga tetusobola kwawula oba ddala bano baazuukira ne Kristo oba bano tebazuukiranga naani na Kristo. Mu mpisa zaffe zonna, mu ndya, mu njogera yaffe, nnyambala zaffe, engeri gye tusinzaamu, kutendereza kwaffe kweggamba, ebyo byonna abyogerako Pawulo n'atuwa amagezi nti nga tutuuse mu mbeera bw'etyo ng'olaba nti waliwo ebikusikiriza naye nga tebikwatagana nga na kigambo kya Katonda bwe kigamba, ojjukire, wejjukanye, olowooze era osalewo okukola ebyo ebiri mu ggulu. Kakati muli oluusi tuwulira nga twandiyagadde okukikola naye n'owulira nga kikaluba. Naye Pawulo yatuwa mu kyokuyiga kyaffe ekyaleero yatugambye nti wabaawo oluusi okusalawo okutali kwangu okuyina okukolebwa kuggyewo ebyo ebitusikiriza mu buntu. Agamba abo abeeyongera okukulira mu kisa kya Katonda baakuzuula amaanyi ago Yesu g'agaba nga geeyongera okuba agaabwe, omukwano gwabwe guteekebwe ku biri mu ggulu so si ku biri ku nsi. Nti bwe tuneeyongera okuba ne will eyagala okukola ebyo Katonda by'ayagala n'okusalawo ne tusalawo tukole ebyo Katonda by'ayagala, newankubadde nga tetulina maanyi ffe ku bwaffe, Katonda waffe nga tugenda tukuzibwa mu kisa kye mu nkolagana naye, tujja kgenda okukizuula nga tugenda tutampola biri byonna ebitusikiriza ebitali bya bwakabaka bwa mu ggulu, twesange nga tutandise okwettanira ebyo Katonda waffe by'ayagala eby'obwakabaka obw'omu ggulu. N'olwekyo step esooka beera ne will, beera ng'oyagala okukola ebyo Katonda by'ayagala. Mu maanyi gaffe ng'abantu tuli banafu, naye buli lwe twagala okutambula ne Katonda waffe ajja tusobozesa tukule mpola mu kwagala kwe mu nkolagana yaffe naye nga twettanira n'okwagala okukola by'ayagala. Omwoyo wajja tuwa amaanyi tusobole okubeera nga adde waliwo ebitusikiriza naye ng'ate tukola okusalawo okugwanidde nga Pawulo amagezi g'atuwa nti kale obanga mwazuukirira wamu ne Kristo munoonyenga ebiri waggulu, Kristo gy'ali ng'atudde ku mukono ogwa ddyo
ogwa kitaawe. Mukama atuwa omukisa. Katwewombeeke tusabe. Katonda waffe tukwebaza bw'oyogedde naffe era n'otujjukiza nti mu kusikirizibwa okungi okw'ebintu ebingi tusalengawo okukola ebyo ebisanyusa eggulu. Katonda waffe nga bwe tutasobola mu maanyi g'abantu, tukwegayirira omwoyo obulijjo atuwenga amaanyi okusalawo kwaffe kwonna kubeere kwa buwanguzi ku bwa Yesu Kristo Mukama waffe. Amiina. Yiga okutandika olunaku ne Katonda. Olwo nno ebisuubizo bye birabike gy'oli.